nabo beeraliikirivu ng'omulimu abali mu mulimu ogwo. Nti waliwo abo abaweereza Setaani abalowooza nti balina okufuga ensi yonna. Naye ng'onoofuga ensi oba ng'onoowamba ensi osooka kuwamba bwongo bwabwe. Kino kibaliko baagala kuwamba bwongo bw'Abaganda. Twasobola kuwulira kibba ttaka. Bagezezzaako okukola byonna byonna bye basobola okulaba nga bamalawo empeka eŋŋanda. Ne batugamba nti Kampala tali mu Buganda. Ffe nga tukiyita kituuza. Nti Buganda Central Region tekyali Buganda. Nti Buganda terina kufuna bwetwaze. Olina abaganda omubaga nti Buganda teyafuna bwetwaze. Oba olusi ffe kituyambako kubanga nakyo kyali kiguumaaza abaagala okutegeeza Abaganda ne tulema kugumira ku ebyo ebyokutitimba bbira ku bwongo nga batugamba nti nno Buganda yafuna obwetwaze. Olwo kituyambako tubenga ffe tulina okuddayo okutwala mu mulimu gw'abajjajjaffe abatakabbu abalwanirira oba abaabangawo entandikwa eya Buganda okufuna obwetwaze. Ebintu bino kyakusalirwa kunene nti ebigambo bino bwe bijja ate Abaganda bangi bagenda n'ebigambo bino. Abaganda bangi olusi batufaako n'owulira nti oli yafudde puresa. Bagano kabaka ogenda e Buluuli. Naye omu ku baami ba kabaka abaali e Buluuli, Mwami Kibuuka yafa. Pulesa yamukuba n'afiirawo n'akala ng'awulidde buwulizi kigambo ekyo. Bakadde baffe bangi tulina okubagumya. Kino kibenga kizze kutwongeramu maanyi, kizze kutulaga wowe tuli Abaganda wo tuyimiridde nti oli asinziira ku ttaka lya Buganda n'agamba nti olulimi Oluganda lugenda kuwerebwa mu masomero. Gwe kulooja nti sima baloweze mu masomero ga siniya, sima baloweze mu masomero ga waggulu, do mu masomero ga wansi luliwa. Nga amasomero mangi agali mu Buganda n'olulimi Oluganda terwogerebwamu. Ene Bulaya gye tuli mulimu amasomero g'olya nti gula amasukuulu ngate eno li ku musingi gwa ddiini. Amasomero g'Obukatuliki mangi nnyo wano era abantu bangi baagala nnyo okutwala abaana baabwe mu masomero agali ku musingi ogw'Obukatuliki. Newankubadde ng'ate ensi y'abapoto. Naye nga ne mu masomero ag'Obukatuliki Oluzungu lwe lusomesebwayo, so si Lufalansa oba Luyonaani oba Luluumi. Bo tebafaayo oba musomeseza ne olulimi Olungereza lusomesebwayo. Mangi agali ku musingi ak'Obusiraamu oba Obuwarabu, naye era olulimi Oluzungu
olina okusooka era bafaayo nnyo okulaba nga bateekamu omusomesa agenda okuba nga asomesa abaana abo ennimi olulimi olunnansi naye bali ne batasobola na kuswala naye agamba nti omufuzi w'amatwale ewe Cambridge University bwe batuwadde amagezi bezaabwe ennimi baziribya tugenda mu maaso abalungi abatuwuliriza nga tubategeeza nti amasimu gaffe magule empuliziganya zaffe zombiriri esimu bwoba ng'okuba kuva wabweru wansi eno esimu yaffe eri noti nyanya 2.8 917 298 esimu yaffe osobola okugiddamu n'okuba olw'omukadde waffe eyabadde awulugumya olukomo kati amasimu maggule n'enkola yaffe eya Skype yaffe eri nti ngabo ya Buganda @gmail ngabo ya Buganda ye Skype yaffe kyoteekamu kyokka omukutu omulala akasanduku kazi email ne kabeera nti ngabo ya Buganda @gmail.com waliwo munaffe awulugumya olukomo katumufune atukubidde sebo oba nnyabo. Halo, tujja kumusaba addemu atukubire. Atukubidde essimu twesibe nnyo okuwuliza tubulire amannyako ne waado sinzidde atukubire awangale na nyininsi kunde chuchu tata mjebale awo namwe mwebale okuza radiyenu tuwulikiriza mama kutukutta amabbanyi sebo amanyaze olusimika solo nga nkubidde wano mukyaddondo sebo mwebale nnyo okwogera kuleeta ensonga eyo nkulu nnyo abaganda basinga bagiwulidde ne batabudde obwongo era kati kopi emmoozi eyogerwako mu kibuga naddala abo abalinamu omutima gwa Buganda guli kutwogerako ogutafaayo kale bwebeera efika ku mukutu wano okuvuganyizibwako ebirowoozo ate ku rediyo y'Abaganda kitukoze bulungi ate okubanga erwako abantu abatuufu abamanyi abagiteesaako mu mutima guli gwennyininyini kubanga ate waliwo abala bayinza okugyogerako mu njogera nga tebalina kumanya tebalina bulumi naye mpuliriza omwanjuzi nga yanjula naye ndaba obulumi ate nga buvira ddala mu kumanya kuba omuntu bw'aba alina okumanya bw'aba ayogera ku nsonga nga erimu obulumi ate era obuwulira kale tubeebaza nnyo ebigambo ebyo byempulidde ku mukutu ebigambo byennyininyini ebiri mu Baganda abafaayo okutunulira enteekateeka y'omulabe waffe engeri gyakutaayizaamu okutaayiza ng'ayita mu kusaanyawo olulimi ekyo akigezezzaako enfunda eziwera Katonda abadde naffe nti olwakigezezzaako alemereddwa lwaki alemererwa nti olulimi lwalwanyisa lulimi lwa butonzi lulimi olulina emirandira egy'ennono ekyewunyisa nti Buganda tekeeranga nkya kuteekawo mateeka kugamba abantu okwogera lulimi Luganda naye bw'otunuulira Abaganda n'abatali Baganda olulimi lwasinga okwegazanyizaamu olulimi Luganda bannaffe abaleeta kuno amadiini balina olulimi lwabwe nga Lungereza era n'ebitabo bye bajja nabyo byali mu Lungereza
naye bafuba nnyo okulaba nti bakyusa ebitabo ebyo oba kiri mu lulimi oluganda kuba bakizuula nti lulimi olugaziye wano akati bawanga bo bakizuula nti olulimi oluganda lwe basobola okuyisaamu amaloboozi gaabwe okutuuka ku bantu bwe baayagala begatte ku bibiina byabwe ebyamadiini. Ndowooza tuyinza okuba nga Mukama Katonda ali naffe ku kitundu ekyo eky'olulimi nti bajja kulwana naye tebasobola kusaanyaawo olulimi luganda. Weewaawo nga basobola okubaako n'obulabe bwe balukolako okugeza omwanjuzi atulaze awo nti bayise mu mikutu gy'amawulire gye batonzeewo okubeera nga bateekawo ebigambo ebigunje